Obwakabaka bwa Buganda buwaddeyo ssente obukadde obusoba mu 17,000 era eddwaliro ly'e Nkozi okudduukira omulimu gw'okuzimba woodi y'abagudde ku kabenje mu ddwaliro lino. Ssente zino zeezimu ku ezo ezaakungaanyizibwa ku kijjulo kya Kaliisoliiso ekitegekebwa radio ya CBS buli mwaka okusondera eddwaliro ssente. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kuwaayo ssente zino asabye gavumenti eyongere mu byobulamu ku buli mutendera kisobozese eggwanga okubeera n'abantu abalamu. Katikkiro asabye abantu ba Buganda okuteeka ensonga y'obyobulamu ku mwanjo ku lw'enkulaakulana yaabwe n'eggwanga. Cheeke ekwasiddwa Viika General w'essaza ekkulu ery'e Kampala Musenyere Charles Kasibante. Ensimbi ezisoba mu buwumbi 7 ze zeetaagisa okumaliriza woodi y'obubenje eno. Nabakoza Zaitun, Beg TV. Weeyetaaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga. Tawafiike Butcher abasangibwa ku luguudo lwa